Sheebah kuva dda muyimbi wange era Sheebah oyo yatugobyanga nnyo ku masomero nga tukwata ebifaananyi bye nga ayambadde byayambala ne tubiteeka mu makeesi gaffe kati nga kituwa bakiyita batya kituwa hope ntuludi boolwo ne tumala okusoma ne tumusanga era nze bwe wabaayo konsati ya Sheebah ntuula mu maaso sirwa music we gwakuba nti yannyumira ennyo naye n'ebyo ebigenderako ekisegere byapiiringa ne generation nti Sheebah ajja kuyimbira omuzika ate akutereka ebirala ajakyusaamu bw'ati omubiri ayine ensitama gyasitamamu bw'ati ku stage kwegamba omulabi n'oba nti onyumiddwa ennyimba naye nga n'omuyimbi nga ye kye bayita okwapreciatinga ki omuyimbi nti generation yaffe bakiyita rebranding okisegeera nti olina okubanga oli diverse otuusa kino oleeta kino okisegeera so ye generation yes our society has been tradition but we are moving modern now omuyimbi tayinza kuyimbira mu gomesi n'oba oyagala nnyo ebyo biseera kati bikoze eki so omwana nga alina omubiri nga Sheebah tazaalangako akyali intact so tayina nkindo luyale lwaki tuba tetumusiima yavuddeyo n'ayita Cindy Nokia ye neyeyita iPhone balina embiranye ey'ekivulu kye bategese ekkololo ku lunaku lwe lumu waliwo apushinga ekivulu kino Cindy ne Sheebah balabikanga bamaketya ku kivulu kino ne ekyo nga tukirese if their competition is healthy because if abawagizi twakirinda dda over the years Cindy ne Sheebah babadde balina embiranye naye nga tetubalabanga ku stage ki yemu buli omu agamba munembwe atidde so if there is an opportunity nga kisobose okitegera ffe nga bafaani tujja kifunamu ne music industry okutwaliza ewamu kwaga there's what we call healthy competition not conflict we twayawukanira ne personal skin for them it was conflict but Sheebah ne Cindy it's coach naye bino byonna nga bigenda maaso ebibaawula biri bisatu ono asula mu nnyonyi oli asula gayaza status wise Sheebah asingani Cindy Cindy yawasa egayaza gyali ono tannakola kitannafumbi Cindy bamuwasa se yakola atya akyenjogedde kyekiri gwe teekawo kyoyagala so ekirala ekibaawula ono alina hits nnyingi ni Sheebah okusinga ku Cindy oshegera so kubanga kati music industry etambulira ku hiti bine bya vocalist nti oyimba nnyo erisi sikulu kwaya fa abalabi b'omuziki tetwagala lukuba ku lukuba muziki ku muziki tetwagala nyimba za dakiika nnya yimba dakiika 3 teekayo olulala yimba dakiika 3 teekayo olulala audience ene sigalenga eri excited eri engaged bulungi ekyo Sheebah kiina on any given day oshegera Cindy kyokka kyayina is talent this is talent meeting organization Sheebah is more organized netali so talented wadde oli ali talented netali organized that's why Sheebah byafunye Cindy tabifunye myaka emitono okisegedde kyegamba omuntu abanga ali very organized Sheebah is a management ezenjawulo ategedde business nga bwetambula ya music industry okisegera akubye concerts wano Serena wa so in this game right now Sheebah has an edge over Cindy one hit Osekera ne wona abo ina nnyo vocalist ngoyimba nnyo talent nga toyina nnyimba ogenda yimba ki pozi Sheebah amwe kuzize Osekera so it really this time around the other days Cindy yali ali waggulu Osekera but things have changed oyogedde ku organization wano wetuli nga wali so organized wano wetuli mbera mu bifo bingi naye no najjayo ekyengera papasire we bakuba mu isiba amasasi mukwano gwange kyanja ne tugifulumamu ko katini waddukayo ekya kubanga nze sibera mu kitundu nga simanyani yasse muntu never been in a place where I don't know is fighting you osoka noddako mu cover nosoka obaladde okinoga mu luzungu kye bayita batya ekyo ati akati mu luzungu kye bayitambu fe tukita political hibernation okegera wewekwekamu katono nosoka gagundi ya nwani sawo nokola ki political hibernation kye tulimu kati okegera mpaka nga tuzuddanye ya taisi mabisharu comeback ne kati nsulako wano nensulako wano n'okufumbirwa nfumbirwa waliyo abakyala balina sente abanjagala segera nakafumba mali asatu nga bwennoba naye asembayo yali yanzise yankasukira ebintu kino ekiwala kittasha so tasha akola atya nga wacha akasuka ebintu anti yankwatira mu bwenzi nangoba tasha yowe kisasi cyane yowe kisasi akati ateyo wange
kati ate apartment eyo gyensulamu eyo girabaawo ekisasa opposite weewali tasha muwala mugagga alina amaduuka 3 ze sagala muwala mwavu kyobola ndi nnyo mu bakadde kaddaawo weewali sente anti be balina sente ezo sibeera mubato wasikira malaalo kojjawo yagwa eddalu simanyanze ensasula omuzimu bye biri mbawala abato myaka 2 mpaka 3 sirina kyembaagaza mpozi ng'olina sente okutuka omugongo junior ate siikutuka omugongo kiki mbadde ngenda kakati ogukutukira ku mwavu kankutukire ku mugagga ati this business osekera nze tamala okufiira ku bodaboda nfiira ku BMW yes that's me ogambye owakafumba mu wa Donzera yo mwaba kineddo ani ali akatolaba abakazi aba bava mu America ayagala nyende eri mbo aina amakera Las Vegas mugagga nnyo Donzera Doni yanjagala nnyo ninzi sobola kuva mu Uganda because going to America or Europe you know sacrificing emyaka eje 5 to fit into the system which I can't do at my age I can't waste 5 years going to the US awone tulemagana ne mugayu gwe nja kwagala contract ochegera mwaka gumungo zo wana I love yobe emyezo deyo Shakibu kyovulanga asobodde fumbe wazali balabada babona bafumbiddwa so boy cherude eri mu bizibu era nali wajja no salene mugamba nti kantandike wekibiina ekyabavubuka Young Married Boys Association twerwanirire nga abasajja bakubwa mu bufumbo teri abyogerako Mishigira abasajja they are being harassed into marriages omuntu nakupiika sente joli orphan nobody talks about them so nganjagala nkole ekibiina Young Boys Association Married Boys Association nti abavubuka bana abafumbiddwa abakazi abakulu nga bakyali bato tubateese tutya government etukwatiddeko etya era proposal president agina ne bakyagitunula mbalabe bani abali kakiiko k'ekibiina kino banji benkolagana banji abafumbiddwa ne mu music industry nokitegeera banji nnyo luli nawandikira gulunedi ebbaluwa ne muyita tebajja balinze sente zimala okujja basooke bajje bonna ne bawandikira ebbaluwa bonna baddaagala asibani tebaka mujje tuteese ekintu kino tukizimbye tutya okitegeera buli yafumbirwa nga wafumbirwa omukazi omukulu jangu tunyumyemu we have a dialogue balinze sente government wenampa sente ng'owulira entalo mu kibiina mu junior yalidde sente zaffe how can I give you money when your attendance 0 so byebizibu bya Uganda kyekizibu kyetuna abantu bakulinda n'otandika ekintu naye ne baga oyo mubbi mufere yatufera yes okay. So, kale ye Tamale Mirundi junior tumulina olunaku olwaleero wafumbirwa mu makaaga amali 3 tuwadde tugenda by the tuwadde tugenda ku mpewo oyogedde ku zali mu town akyalimu zali mwali naye yafunamu ebizibu bya kino kipromote kyali kimwesibake owe UK eyagama so bwe yafunamu ebizibu eyo yalina omukutu gw'amawulire gwe yaddukirako mangu okudda mu bantu because damage control because promoter oli yalelizing ebintu bingi nenkwata simu nenjikubira zali nemugamba zali don't ever go ku bintu ebyobwerere brand zaffe wetuzittira omuntu era kolera ekintu segera ate nakulangira kati ku muntu nga zali kibata kimukolera because zali atunda ekintu kimu showbiz tatunda birala kakati fa bali mu showbiz market segera image kintu kikulu segera kati omuntu abadde akulaba oli muloziro ate ncha bakulangira mwenge they two don't add up so ninga mwali ne Shakibu inamulira ayagala kufumbirwa mwami Rutaya we wish them well okay emabega afe escaladio genosale ya jengulire no tayita masasi amadisipasio osegera naye aba police temugigezesa zaako zembera mu bibo so ujiraba yeyo spasio yange tayita masasi ina right overway era uli walaba ba traffic bankutte jeke osegera tebagati tebamanyi bakungu ba government ennaku zino President Museveni ayina okusomesa aba police kibaita political science naye bisajja byakuteeka kabanga jeke yo baginkuba kubanga ekisooka nakuba ku masimu g'abakungu bonna nga teri akwata ninga government bagiwamba n'abaana bakuwanika ne ya time nanzigwako bakuba jeka tuno bateeke kabangali nga human you don't know senior government officers in this country osege nanga whether you are who or you are under arrest nemanya nti katika bangali erumi osegera so
ate nga ne ku Airtel nali neewolako ebbanja ne Airtel oba n'abalala batutereka akanyomera ako aka emergency nga sina airtime bw'abakuta abasirikale olina woonyiga dial *1247 n'ebino ebintu nti agudde mu toyi nyigeemu gwe babbye akasawo nyiga 2 ebintu ebyo babikomye so tubeereko n'eka emergency nti abasirikale bakwata nga toyina airtime tukuwola mu emergency osegera so sayinako airtime bankutte jeke nabo bankwata jeke babasajja ne bansitula bwe bati siyambala misipi kubanga fe abakiririza nnyo mu byekisamize osegera oyinza okuba osiba mikisajja so we rarely gwe mugagga kigola bagwambadde Brian White yali agwamba ani omulala awo kutabula bintu mpa abantu abayina asset era sudira omusanga mu masaati genga bwe nyambadde abagagga tebaba na nyambala n'abaavu mwetugga nnyo n'osiba obugwa omukisa ogisiba n'osiba emisipi ate abamba siba n'enviiri oli mu kusiba firi weetadde mu kkomera tosibaasibanga bintu fe abaganda we have our own beliefs in tradition so muzeeyi agamba by the way ng'oyogedde ku bya tradition tajja so katonda nanyamba nenkubira genero esimye nga kweri gyali genero nanga junior waso these people are taking my amad mbo bagibanje obukadde 2 anti zajjamu ne ya Bob Wine zonna ziri amad yajjamu ne ya Prince Uganda zajja 2 zonna tezita masase no spasio yange ne Bob Wine era bazituwalumu genosale ya jimpa this one you are seeing ekapeka kale tera kaya kale embeera n'obweto bweri junior ye muganda wange it's never a dull moment ng'oli naye musajja muyivu ndowooza tugenda tandikirawo olunaku olw'enkya tugenda tandikira mu buyivu bwo wasomerawa biki byokola ye byokola ku Facebook we bayita betya toyina kutya oluvannyuma lwa jjajja Ichuli okuba nti yava mu ggwanga by the way nga tumaliriza mwabali mu gavumenti musango gwa Ichuli gutuuse we motoka ye erudda wa driver wali rudda wa ne ya motor stories ekyayisima kyo kyatutiisa osegera era weba message yali yakututiisa twategera omanyi emirimu gino gye tukola egya blogging tubadde tetulina regulator UCC teturegulate yange osobola ovuma omuntu n'omukutukirako Facebook nze producer nze moderator era nze apiiro ku page yange erimbise kuba abasinga obungi abakola ogw'obwa namawulire no saidi yaffe muve ku mwe abasoma baali babazabo ba YouTube abamu baali bakwasi bansenene naye kati because of modernity nabo ne beerimbika mu mulimo ki naye okufa kwa Isima ffe kwatukanga era tombuuza bya misango okisegera kwa sisobola kubuuliriza omusango gutuuseewa nga simanya ani yamutta esege we bajja nange ne bakola ki so tutambulira mu kutya nagende wa mama Fina nampa amayembe ne motoka yange ne taita ate n'omugenzi naye yagamba taita masasi naye nze bambi mbegayiridde nze mbansaaga wamma mayinza okuba awagigesa nze mami bozi byange kusika genosaleri yanyongere sente naye sirina nnyo makulu eriyo ngozisikidde ebbanga abakungu b'ennaku zino bakuba nseki olaba abasajja bali mu gavumenti tebakyagala bintu by'amagezi totwalayo propose gwe muwaane ffe tubeera wano tusika sente abakungu baagala kubawaana osegera kati bulenga nti genosale yampeno eri gyali ekapeka ajja kukwatibwa ennaku agawa wange omwana kamwongereyo 10 agulebbe mwenga muli awo ffe tuli bakubi banseke okitegeera kale tetugenda kusukakaawo tweyanze ngeze musese mwaga tukwatagana olunaku olw'enkya ne Tamale Mirundi Junior ow'oluseke tawayiriza mama Fina nti yawaanya amayembe anti waliwo minisita ganze simala gogera yali vice president kiwanuka sekandi naye kati simanyi oba ne Tamale Junior okulaba ate nkutumidde nnyo ne mama Fina ndudde omulaba waliwo abantu bo nga tobayi nti bakulade Richmond promotions agenda otwala frigo London kutumidde adde balaga nti ffe tubeere eno nga tulaba n'ebya frigo yabimaze byonna kale katubasiibule mpaka mwelaba musibe bulungi ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine.
ebikozesebwa ku Bukedde TV. Omwami Musereyi tukugamba tewali nsonga eno bya mukyala nga sonsomola waali gwatawanyizibwa alusaazi weekwata eccupa ya mucuula ate gwatawanyizibwa ekiwanga kirinza ky'ekyokuddamu. Yambabuuza mu idiot mpulira ng'omukono siguulira omutwe gumbobba bwemba nagudde ebigo buli wamu walinako nnoma so bayagala byonna bamunnyonnyole bulungi sibategeera bulungi oba muli basawo baawa